Ansobola kubategeeza bannamawulire mwenna abakuŋŋaanidde wano olwaleero ekivulu kya ebisenge bikerebe ekya Serena Butter, ebisenge bikalu ekya Serena Butter ekyali emutukula ku Boxing Day balina show 26 poliisi oba gavumenti ya Uganda ekomye kwerima negamba omuntu agenda emutukula olina okuba ne passport, olina okuba ne visa, olina okugenda nga bakugemye ate bokoma baddemu bakugeme emitwalo 9 mu bufunzi bataddewo ekikookolo konsati ya 31 tugijjeeyo tugenda gikolera ku TV. Abantu bagambe nti ab'emutukula n'abadde beesunga konsati ya 31 ebadde egenda okubeera emutukula ku boda wali ku Happiness side ye Tanzania. Poliisi etaddewo obukwakulizo obutabangawo. Olina okuba ne passport, olina okuyita simanyi ku migration bikoze bitya, olina okubeera n'endagamuntu ebyafaayo byonna ekitajja kusoboka. Mu bufunze baganya abantu okudda e Tanzania ku Happiness era tugenda kukolerayo. Mumbuuze ekirala. Twogere ku kyabaddeyo. Twawulidde nti abayimbi baasibiddwa. Ne Serena Butter omuyimbi waffe omu naye n'asula. Abtex buli nteekateeka ekivulu tebitera kuba bya bulijjo ebyange. Noba oba okiraba nga kiringa ekya bulijjo tekiba kya bulijjo. Kyayugumiza ebyembeera yonna ne gavumenti yonna nezuukuka be babadde bakomuni bateekawo embeera ey'okutiisatiisa abantu era n'ekigendeerwa ky'okulaba nti 31 mutabeerawo ne bakwata abayimbi nga Kenzo ne bamukebera okukwata Serena Butter ne wa make-up we ne babakebera 99 ne babata ne bamaze obbakebera ne babata naye tebali ge baasibye naye nga babagaye temufuluma tubeekengere muyinza okuba ne covid naye nga mukimanyi nti tuli bakozi ba ffujjo abaatidde ne basala amagezi ne bafuluma naye abataatidde nga Kenzo Serena Butter n'abo n'owa make-up ne bagera ne babakebera era bamaze obbakebera tewabaddewo obuzibu bwonna ne basala ensalo ne bakomawo okwabo. Abe ekyo kimaze ekivulu kyemutukula ogamba tekyali successful ate nga abantu kyali kijjudde ekyo anaabagambye nti tekyali successful nosanga birekera andi budget kyava abakomu batambula bulungi nnyo. Konsati ey'ebisenge bikalabye nga 26 yatambula bulungi nnyo nga wadde tetwafuna full capacity nga gye twali tusuubira naye yatambula bulungi nnyo. Obwasigala bulumira abantu kituufu baatya okusala ensalo olw'ensonga nti baatiisatiisanya abantu tebali kugenda bajja kukwata naye ekyaliwo twali bamatiku nakyo era konsati yaggwa bulungi nnyo. Era kati konsati twavuddeyo eri ebisenge bikalubye egenda kutambulira mu Uganda ab'e Masaka mugirinde Luweero Mukono ebisenge konsati tugenda giteekateeka tugenda giggulirawo wano Kampala emale etabaala Uganda yonna. Bati kigambibwa abayimbi baasula mu kkomera Uncle Abe gwe n'odduka kakati nze wano nze ku nsi sina kyentya nze mu nsi ninze kimu kufa ate abasirikale abo boolaba bampa oba bantya buti oba balaba nga bebampubako oluyinfa simanyi nze abapoliisi tebankaluubiriza era natuukawo ne mbagamba nti temukaluubiriza abantu nebaga nti ambe twali mutawaana naye bakyogera nga abasaaga naye mba mufuluma tugenda kubakebera nga manyi lwali naye tewali muyimbi yenna yayita mu kkomera ye Mick Wine yatya buti n'asalinkiriza ku boda ayambadde gomesi n'ayita ebbali n'akola ki kuba yatyango ng'omuntu kubanga yayimbayo ennyimba za mukulu we ndowooza n'alowooza nti baba munoonya naye nga baakwata abantu baali basatu Eddie Kenzo Serena Butter n'owa make-up we ne babakebera ne Lweigi ow'embalala naye baamukebera ne bamala ne babata tewali gwe baateeka mu kkomera saagala bibyakuwayiriza. Mumbuuze ekirala omukulembeze eggwanga President Museveni agera kwogera olunaku olw'enkya oba atadde ebivulu tabitadde tetujja kweggula kyaba amanya. President Museveni tukoye okumwegayirira Mr. Museveni tukoye okumwegayirira oba aguddewo bataguddeewo tulina okukola tulina okuyiga betukolera covid nga bwe twayiga okubeererawo obulwadde obulala nga kabootongo n'endwadde endala netukola emirimu kuba covid tagenda kuvaawo. Wasooka covid ne wajja amakoloni wayinza okujja enkya papukini ebika byonna kuba abazungu bali ku bizinesi korona tagenda kuvaawo. Nvudde ku zi TV bayayemwe